akasembayo akali konsani y'abantu baffe insecurity ng'esusse. Batemye abantu ebijambiya e Namuŋŋoona, batemye abantu ebijambiya e Kyengera, batemye abantu ebijambiya e Nansana wali Kazo, basooka ludda wali Kitende. Naye lwaki nkwogerako tubeere mu bufunze kuba tulina eddakiika nga 10 zokka okuva ku mpewo bwe ziba zikyawe. Bwe bagenda okukuba enduulu bakuba enduulu, naye ababbi natuukako waliwo mutabani waffe omwekitende eyo bamuyingira ne bamutema ejjambiya 2 wano ne wano. Bakuba enduulu n'ab'omuliraano bonna tewaba security ejja. Ne bwe babakubira amasimu ababbi bamala kugenda ne wayita. Kati nalabye abewoziti Nansana be baga eno Kazo nti twakuba essimu ssaawa nga 9 poliisi yatuuse ssaawa 3 ez'okumakya. Bali nga batemye babbye bagenze. Nsookeddewo tuyite mu bufunze. Bwe batema ebijambiya Masaka nakyogerako era. Ne mbaga nti mukyalina Masaka wala ne wano ewaffe erubya wano wansi. Ababeerawo bwana bavuka batambula nga 20 bateraizinga buli gwe baagala akawungeezi. Nagana amayinja gaaki ga minzaani naki naye nga poliisi eri wali. Kakati kikutegeeza aidha bano abakuba amayinja poliisi ebamanyi ng'ebatya, eyinza okuba ng'ebamanyi naye ng'ebatya, kisoboka nga bamanyi nti abantu ne tugenda mu si ba bulijjo, si be bano ababbi aba bulijjo. Kubanga era nakyogera ku ssaawa eyo omuntu asobola okusimbula amagye mu Uganda n'agatwala e Somalia n'atereeza abadde batema bannaabwe ne batabayo omuntu atema munne n'agatwala mu Central African Republic. Baali bakozesa ebijambiya bye bimunga bino si ekyo basereka rebels abo si baali bakozesa n'abasambulira naye naba nga tasobola kusambulira bano ebewa ne Masaka ne bamalinda ku ngattano nga bakyakola bye bakola ne batuuka n'okujja e Kampala wano Ekyengere waffe kumpi nga tewali kiriwo. Toyinza kuŋŋamba nti intelligence ya Uganda oyo agimanyi okunsinga esobola okulemerera okutegeera ekigenda mu maaso in 1 hour. Mukulu Kakooza Tekisoboka. Ku security byava mu Masaka kakati ababaka 2 bali mu kkomera lwa bijambiya. Security njagala okwogera nti security tekolebwa government. Security tekolebwa government. Ani akola security? Security ebeera combined effort. Mumutegeeza butegeeza government twafunyewo ekizibu twafunyewo ekizibu. Bakubye essimu ku ssaawa 9 ogw'ekiro poliisi nejja 3 ez'okumakya. That's where the weakness is. Nzikiriziganya naye nti response team ekimanye nti badiiringa n'abantu. Bwabeera tebadiirinze n'abantu nga waliwo question kati investigation erina kujja lwaki omuntu bwakuba essimu ojja omuyambi. Weakness ya police. Ono ebombidde obudde bwo batuyise. Kubanga security tebasobola kugikuuma buli muntu yenna n'abeera nga ne weakness awo. Obudde butuganye ono ebombidde mu dakiika. Nga bwe nabagambye president w'eggwanga akola ku bizibu bye. Bizibu bye. Bw'aba alina ebizibu e Congo tugenda okulaba oluusi tufuna bbomu wano ezikuba abantu. Awo amagye ne gakkirirawa. Kakati bwe yali ayagala okutwala Kasese ekyaliyo mwakiraba. Era kakati yagenda okumaliriza nga seats 3 bazi NRM ezitutte okuva e Kasese. FDC ndoza mwasigaza ere 3. Naye nga yasooka ku deployinga. Talina 6. Yateekayo ekizibu eky'amaanyi kyaliyo n'adeployinga era balondera mu deployment. Kakati agenda ku deployinga mu Buganda. Abatema ejjambiya zino kyemmanyi nti bayamba ye okujustifyinga deployment mu Buganda yonna. Kyesimanyi oba yabatuma. Naye nkimanyi nti kati abejjambiya eyo bakole bye bakola bigenda muyamba okuteeka amagye mu bitundu bya Buganda byonna batandika okukola tugenda okutuuka okulonda abantu nga balondera mu magye. Honorable Simba mu bya security enkwesiga. Security ogenze n'okimpa ng'obudde buweddeyo. Dakiika mutuwe dakiika 2 zokka. Nabadde n'obubaka ewange gye nva e Masaka. Abazadde b'e Masaka abazadde abaava abatwala abaana mu masomero ga UPE. Bemulugunya bankubidde eggulu bemulugunya ku ministry ya mukyala Janet maama Janet education nti ebeera ku radio ne ku TV ng'ebasuubiza nti tewali kusasula ssente za registration ku baana ba P7 n'aba senior 4 ne senior 6 abali mu masomero ga USE ne UPA. Ne maama Janet bantumye nkugambe nti e Masaka buli mwana wa P5 wa P7 asasula emitwalo 5
egya registration kutusokolera mwana omutwale eta leero lopewa mukyala Museveni abantu bafe bano babeere serious Kikonyogo gavumenti berwanirire ku security abantu berwanirire Kikonyogo you had your time yamutwala era yazisolooza kati n'olwekyo ministry eyo policy ya gavumenti nti abaana abali mu SE n'abali mu UPE tebasasula ssente naye maliriza ku security obunaku ensonga ziri bbiri kino si kyekizibu nti kinene nnyo as of now kirimu okutta abantu ne bayingira wali poliisi n'amagye ne bitanyega mukulukaddu mukasa okutta abantu abafa omusujja n'ebirwadde ebirala bwebageraageranya kwabo bangi nnyo ekyo nkikubuulira mu security tupima ekisajjuse kino weekiri niti kinnaba kusajjuka naye obuzibu honorable Simbwa bamale kutta bameka obuzibu golimu abasawo wano tulina dokita gye bayita pandemic si endemic ndala ne pandemic ki ne outbreak ne episodic kati outbreak endemic pandemic kati olwaleero kye tuliko bwogenda mu byabusawo tuli ku outbreak tetunaba kutuuka ku pandemic naye ekizibu ekiriwo kiri kimu nti poliisi ya Uganda okujjako ng'eyiiriddwa kino tukyogedde emirundi mingi obunafu bwayo n'okwekkiriranya kituukizza bannayuganda okulowooza nti ababikola bali nabo no lindako waliwo ate we bagenze ekyengera bwe bagenze okukuuma poliisi bwe yabadde ne bakanyama ate babbye ebintu by'abantu ne bakuba n'abantu ne babajjako ne ssente naye nga bali ne poliisi baprotecting poliisi nfu wano mu Kampala tokyagenda mu Kivvulu oyo bayogerako baana bavuga eggaali kati buli Kivvulu ekibeerawo ne bwe bati wali Kivvulu abaana bavuga eggaali nga ne poliisi ekola ki eraba okuvuga eggaali obuvubuka 35 bujja ne busiba ne buvuga oluguudo nga bukuba n'okubba buli ki so obunafu bwa security mu Uganda is one nokyoyogedde olinga atuga poliisi yetubba poliisi nkyamu mu poliisi mulimu abantu abakolagana n'ababbi era nga bagabana n'omuki n'omunyago so obwo buzibu kati lwaki nze nkuba nnyo omulanga Kikonyogo kubanga mmanyi buli omu kyasobola okukola kati abategeera mutegeere bakugamba nti kati olwaleero baga nti poliisi manya nti obuzibu bukoze eki obudde tetukyayinza kusukako wano aba sports bamaze ebigambo bye mbadde muwulira byabakukinoomu si bya BBS oba abakozi baayo oba abagikulira Ssaabasajja Kabaka